Ekibiina omwegattirwa abavuzi ba ddigi ennene ekiyitibwa Uganda Bikers Association kirimu abavuzi ba ddigi 45 nga n'abadde sipiika Jacob Oulanyah abadde omu ku bo. So join the biking. I'm a member of the Uganda Bikers Association. Bwe yatandika okuvuga naffe ate obulwadde bwe butandise okumubala embiriizi. Naye emirundi emitono gye tubadde naye kukakasa nti nno ffenna tatulese kyekimu. Okufuuka mmemba ssentebe waabwe Angela Semukuutu atutegeezezza nti basooka kugezesa muntu n'avugako n'ab'engendo ez'enjawulo emirundi 3 omwaka. Olina okuba n'omutima omugabi kuba gw'emusingi kwe bayimiridde. N'ekyokusatu olina okuba ne ddigi etakka wansi wa cc 400. Ebisaanyizo byonna Angela Semukuutu pulezidenti wa Bikers agamba Oulanyah abadde nabyo. Ddigi y'Oulanyah atugambye nti ebadde ekubisa emirundi 4 mu ddigi etandikirwako eya cc 400 era nga buli omu agyegomba. Omugenzi abadde avuga BMW GSA 1,200. Ene waffe ezo tuziyita mpologoma. Bw'otuula erina comfort obanga atudde mu ddiiro lyo. Bagamba piki eno ddala ebadde emusaanira. Olwa sayizi ye n'obuwanvu bwe eyo ye piki eyali emusaanira era bwe yali anoonya piki bwe yajja okunoonya piki eyo piki yagigulamu ffe. Semukuutu ategeezezza nti Oulanyah nga tannafuuka sipiika omujjuvu nga bw'abeera mu ebitiibwa bya sipiika nga tayagala bimunyumiza kyokka wafiiridde ebitiibwa bibadde tebimuganya kwetaaya. Nga namba 3 mu Uganda tekimukkiriza kumala gavuga bwatyo, protocols tezimukkiriza kumala gavuga, so twali ekyo kyo twakimanya. Lwe baasembayo okuvuga n'Oulanyah yali mmeeyi wa 2020 Bikers lwe baali batwalira aba Red Cross erubaga obuyambi obw'okudduukirira abeekaseesa abaali bakoseddwa amataba. Twavuga naye ne tugenda ku kitebe kya Red Cross erubaga ne tubaako emifaliso gye twagabira Red Cross. Kaakano ba Bikers baagala baweebwa omukisa ogusiibula munnaabwe ng'oba oliawo n'omwoyo gwe gyali gujja kukyaniriza kuba abadde mwagazi nnyo wa ddigi. Basabye nga tuyita mu mubaka waffe Jimmy Akena naye nga muvuzi wa piki ngaffe naye memba wange nga tusaba nti nno batuwemu ka slot akatono twandibadde tusaba tumwolekera okuva ku kisaawe nga omubiri gwe gwakatuusibwa wano tumuvuga okuva ku kisaawe tumutuuse yonna gye banaaba batugambye mutuusa. Ne bwe neebeera kilomita emu ne bwe neebeera hafu kilomita tujja kuŋŋaanya piki 10. Ate ye Moses Golola yabadde atendeka Oulanyah dduyiro era kino yakyeyogerera lwe baasinkanako mu paalamenti. Moses Golola is actually my trainer. Golola atutegeezezza nti atendesa abantu naye talabanga ku mukwasi wa budde ng'Oulanyah mu kutendekebwa. Soka ne ngamba haba none ebintu bya honorable ajja okuŋŋamba okkeera alyoka ajja essaawa zonna z'ayagala naye yaŋŋamba twagala okutandika training ssaawa 11 sharp tubeere nga tutandika training nga ntuuka emunyonyo ssaawa 10:55 naye nga ssaawa 11 bweziti sipiika ogenda okulaba ng'atuusa ate ajja yeyeevuga. Ne mu kutendekebwa kwennyini ng'anyumirwa kyakola. Ng'alina amaanyi nga honorable mukwatira paadi n'empulira ng'alina amaanyi edi ng'ogamba nga tunyumya nga nyumirwa nnyo nga nkozesa honorable tuba nga tukola aerobics. Yatuuka ekiseera ye ng'omutendesi ne gw'atendeka ne bamatira nti ddala amasavu agasaze. N'aŋŋamba kakati Golola lulimba ne kilo zange 120 kakati ngenze nsalawo iti ngenze kati mpeza 90 n'atandika okuŋŋamba kati obuzibu bwe ntandise okufuna empale tezikyantuuka saagala kutandika kugenda wa mutunzi kukola ki kukendeeza mpale. Golola agamba nti Oulanyah waagenze okufiira ng'emirimu gimuyinze takyamulaba ng'ate lwe baasembayo okwawukana yamulaga nti yalimu obukosefu. N'atuuka ekisa n'aŋŋamba naye mpulira nina obulumi obundi munda mu mutima ne mugamba nti kiri mu maaso kubanga nali mmanyi nti oba engeri gye tukuba paadi ayinza okuba yafunamu dislocation somewhere. N'aŋŋamba tekiri mu maaso oba tekiri mu joint naye it is inside. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi. Yeah!